The Newsroom, where untold story is revealed. Enswa tabaamu nnamunswa ekifo bwe kitabaamu nnamunswa nkuyege kisobola obeera temuba nkuyege kabaka waatali mu Buganda nga tali ku Nnamulondo Buganda tewaba Muganda ekisinga okubeera mu Buganda yayingirwa ebyobufuzi politics kanzirire mu Katikkiro kika mwava mu lujja mwava mwenva abantu b'omu Buganda tuddeyo ku nnono ey'okumanya ti Ssaabasajja bw'omuvaako ng'ova waggulu gy'ali odda kwani odda kwani ova Ssaabasajja kabaka yakulembera olulyo olulangira tolina bw'oyawula kabaka na lulyo olulangira twandirowoozezza kubalangira olulyo olulangira ne lusooka lutunnyonnyola mukama waabwe muganda waabwe alidda wa tazidda mayi ng'akwatiddwa ne bannamboozi ensonga ezaali ez'ebyobufuzi suubira nti ebintu bye wali olwo yalangirirako nti ebyo mbivuddemu ebyali ebyobufuzi ne bye baayogera oba bye baali bamukwatidde bye baayogera okumuta tebyamanyibwa nti Beyond the Newsroom gwe mukutu gwagenda mu maaso n'okubeera ng'otugoberera gy'osinziira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ate n'oba nga otulaba kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala abannyinazo ne baganda bange bali mu bitundu by'e Dubai, Qatar, mu kyombo kya Buwarabu wonna w'osinzirira okubeera ng'ogoberera nammwe abali eri nno ku lukalu lwa Bulaaya agamba ku Asia kwoteeka ne Europe otwaliza awamu mwebalegenda maaso n'okubeera nga mutugoberera nzadde nnyo mukutu Beyond the Newsroom olunaku olwaleero ndina omwami ku saidi wana agendagenda maaso n'okubeera nga abeeyanjulira naye ensonga ze tugenda okubeera nga twogerako ekituufu buli omu waali naawe wooli essaawa eno weebuuza biki ebifa emmengo Ssaabasajja baamulabye oba abataka baagaaniddwa kituufu okulaba Ssaabasajja ebyo tubiteeka ku mabbali bino eno byatandika ddi ye abafu Abaganda nga bo obuwangwa bwaffe bwebuliwa kuba ekituufu kiri nti omulembe guno we tuli obuwangwa bwaffe busaanyeewo n'ebirala bingi tugenda beera nga tubyogerako olunaku olwaleero omukulu nsanyusa okulaba olwaleero mutya nneeyo si mibi tugezaako okubeera nga tuweereza abannayuganda oli ku mukutu BTN Media ye taata okusooka weyanjulira abatulaba tweyongereyo abatulaba mwenna amannya agange ekitibwa Kakeeto Abdul Kakeeto ow'omutima tuufu nnyo ab'omutima mukola mulimu ki mu lubiri muli bambejjana balangire oba muli bazaama naye kati essaawa eno ffe tukutte eddamula era omuliro ogukumiddwa guli mu kwaka gwakira mu kikamu ensibuka ew'omukulu Charles Peter Mayi muguwulira kuba tusobola kwogera bigambo bibiri ku Buganda kati erinnya Peter Mayiga tolyogedde oyogera ku kikyamu oba toyogera oba tokimanyi n'olwekyo kati awo wetuli Obuganda Ssaabasajja engeri gy'ataliwo tugeza yabubalekera jatambulirawo mpolampola Mungu bwati amiina kakati naawo wetuli bamwise omukulu Abdul Kakeeto ow'omutima mutima ky'omuyanja gwennyini ogw'omuyanja kale gwatugenda maaso n'okubeera nga otugoberera njagala okujjukiza nti Sheikh Ashraf Demba omusomi w'eddwa wali ogenda maaso n'okubeera nga akuyamba ebizibu eby'enjawulo ebigenda maaso n'okubeera nga bikutawaanya newankubadde oli bweru wa ggwanga osobola obeera nga oyita ku WhatsApp n'omukubirako oba n'omusindikira message ku ssimu esembi y'okumi-n'emu ku screen wansi n'agenda mu maaso n'okubeera nga akukolako ate ensonga ne zitambulira ddala amalidaadi sana omukulu embeera ya kabaka eri etya nga mmwe abakutte ddamula era abataka bagenda okumulaba e Namibia naguno gwaka kabaka talabika nsonga biri bitye
anga y'abataka ba Buganda bagenze okulaba Ssaabasajja baba nga tebannalaba Kabaka nga baba tebannamulaba bayinza okuba nga we bayita okugenda tewali watuufu kanziriremu bayinza okuba nga we bayita okugenda okulaba Ssaabasajja tewali watuufu tewasoose okubuuza bw'ovudde ku Ssaabasajja kuba ku Ssaabasajja bwe Bwakabaka ate baawe tebubanga nti Obwakabaka buli mu kaseera akazibu singa tubadde mu byabufuzi twandirangiridde state of emergency kubanga Obwakabaka kabaka waabwo bw'atabaawo kuba n'ekizibu mpozi state of emergency yaki kwagenda mu maaso n'okubeera nga akugoberera akaseera akakazigizigi akaseera akazibu ennyo state of emergency Buganda weeri kati eri mu kaseera akazibu ddala Buganda mu kaseera akazibu ddala katya Ssaabasajja taliiwo newaali tewakakasibwa teri akakasawo nti ali wano ensonga nambi abaagenza okumulaba abataba tebannakola ki tegeeza bwe baba we baagenze nga waali kitegeeza alina ekizibu ekisukka ku kyetumanyi ekitakkiriza bano mulaba oba bw'abanga bwe bagenze waali nga tebannaba mumulaba ne bagaa nti twatuuse Namibia nga bwagambibwa naye bakyatuganya omulaba kyetumanyi kiyinza okuba nga tekikwatagana nakibatugamba oba natali ekituufu enswa bwetabaamu nnamunswa ekiswa bwe kitabaamu nnamunswa nkuyege zisobola obeeramu temuba nkuyege Kabaka waatali mu Buganda nga tali ku Namulondo Buganda tewaba Muganda kiseera kino ndowooza kyandibadde kisingako n'enkaaga mukaaga Kabaka bwe baamutwala ku mudumu gw'emmundu akuba bano bamututte ndowooza mu kutubuzaabuza era kifaanana nakiri kiyinza n'okuba nga kisingako kuba luli twali tumanyi nti Kabaka yatwalibwa sine ekimanya nti yatwalibwa bannabyabufuzi kyoyagala ogamba Kabaka yatwalibwa butwalibwa mu ndowoozayo oba bwe kiri omulwadde olowooza ku bukosefu bwa Kabaka bwamazemu ebbanga nga tulabisa amaaso olowooza akyasobola okwetwala kubanga kino kye tuliko olwaleero okulwadde bwa Ssaabasajja si bwe gusoose okulwala nga tumulaba twasooka kulaajanira abamu li okumpi atwala jjanjabu kituufu ekyo kati tutuuse kiseera nga embeera etuusewo nga Kabaka abantu be tebakyamulaba bulabi ne batandika omubanja ne tutegeezebwa nti yatwalibwa ku jjanjabu amawulire ne gava mu lukiiko banaye abavunaanyizibwa ku Kabaka ng'abakulu b'ebika n'abataka ba Buganda bagende balabe baali osoose okuŋŋamba nti tebannamulaba kitegeeza waliwo ekizibu ekiri akulira ebyamawulire agakwata ku Ssaabasajja yavaayo n'ategeeza nti abataka bano baasaba okugenda okulaba Kabaka naye wabula tali shuwa nti baafuna okuddibwamu okuva eri Kabaka nti akkiriza okugenda okumala baasaba okugenda okulaba Ssaabasajja baasabaani ekikwata nga mwe muli naye yennyini nti beenaasiima busiimye okumulambula so si gwe kwetwala ekyo kiri kitya ekisinga okubeera mu Buganda yayingirwa ebyobufuzi politics Uganda eri political card yayingirwamu mu Buganda bwayingizibwamu ebyobufuzi nyongera ku ddoboozi lyo yayingiramu ebyobufuzi kati bye bigitawaanya kakati bw'oŋŋamba nti Buganda yayingiramu ebyobufuzi ŋŋenda kuddakoko emabega otubuulireko ku buwangwa bwa Buganda nabutya bwe bulina okwewalamu ebyobufuzi nabutya ate ebyobufuzi bwe bisensedde Obwakabaka obumalawo
tulina okukolanga abasajja basaabasajja oba abaganda b'omu Buganda naddala kuddayo kumanya nti bw'ova ku ssaabasajja eddakaani obalaba nsoose kubuuza baasaba okugenda okulaba ssaabasajja baasaba ani kiyinza okuba nga lwansonga tebannamulaba nga gwe baasaba si ye yali alina olukusa olwo ne batandikira na mu lukiiko era nga basaba Katikkiro ne babuuza ati ffe nga abataka tetusobola kugenda kumulabako Katikkiro n'aseka era kusooka nange nkubuuzeyo ekibuuzo Katikkiro abakitange abamuganda wange mu kika mwava mwenva mu lujja olwo kanziriremu Katikkiro mu kika mwava mu lujja mwava mwenva kibuuzo kyange gy'oli nga tonnamumanya nti Katikkiro wasooka mumanyangani Mayiga natandika okumanya Charles Peter Mayiga ng'eyali omukulembeze w'abavubuka abaawa Emmengo Katikkiro Charles Peter Mayiga abalala tumumanyi nga munnamateeka omukuukuutivu lawyer oba puliira abalala Mayiga bamumanyi on a political side era nga n'ababaka bangi abali ku ludda lwe essaawa eno nga babadde batambuza emirimu gyabwe okuviira ddala wansi mu mwaka gw'2026 ng'okwo nno kwe kuli abasajja nga Bamatayasi Mpuuga Nsamba, Medard Sseggona, Betty Nambooze n'abalala. Ako ke kali akabinja akava Emmengo akagamba nti ffe twagala okwatula Obwakabaka Buganda tugijje mu mikono gye bayita omukulembeze Museveni gwe bayita nti omukulembeze wa Musibiramu tugizze mu mikono gya Buganda tubeeko nekyatugamba nti kino kyaffe. Nandirowoozezza ate nga kiyinza okuba nga kyekituufu abantu b'omu Buganda tuddeyo ku nnono ey'okumanya ti Ssaabasajja bw'omuvaako ng'ova waggulu gy'ali odda kwani odda kwani ng'ova Ssaabasajja Kabaka yakulembera olulyo olulangira tolina bw'oyawula Kabaka na lulyo olulangira twandirowoozezza kubalangira olulyo olulangira ne lusooka lutunnyonnyola mukama waabwe muganda waabwe alidda wa okusinga okubuuza bano bannabyabufuzi kubanga nze nasooka okumanya muganda wange kitange Dazita Mayiga ng'akwatiddwa ne bannamboozi ensonga ezaali ez'ebyobufuzi suubira nti ebintu bye wali olwo yalangirirako nti ebyo mbivuddemu ebyali ebyobufuzi ne bye baayogera oba bye baali bamukwatidde bye baayogera okumuta tebyamanyibwa nti baatukwatira kino bwe twatuula nga twayogera ku kino na kino ebyobufuzi bye baalimu omuluntu naawe nga bw'ogyogedde byagenda Emmengo nandirowoozezza nti Abaganda tetuddamu kuga nti Katikkiro tubuulire Kabaka waffe ejjali oba mutuuba ki tusooke tuddeyo tubuuze nti Kabaka avunaanyizibwa kwani Kabaka alina abantu bazaalibwa nabo abamu baagenda Emmengo ku mirimu simanyi mukimanyi nti Katikkiro gwe gwaliko mulimu oba temukimanyi mulimo Kabaka amukwasa omulimu ogw'okumulamulirako Obuganda suubira nti webeera ku mulimu nga bw'oli ne bagaa nti omwana we omulwadde ogamba kamaliriza omulimu osooka kudduka twandibadde ono ye ali ku mulimu era ayinza okulowooza nti omulimu gwe gwe mukulu naye ate eriyo Baganda be n'abaana Kasozi kitegeeza ki kino abavunaanyizibwa ku Kabaka Baganda be bazaalibwa nabo abaana be tubaali n'abakulu mulagira Jjunju waali sisuubira nti oyo ali politiko alina ebyobufuzi byasobola okulaba mutaata we abalangira abataka ba Buganda nga tebannagenda lwaki Jjunju teyasooseeyo kulaba kitaawe n'abambejja bano abakulu suubira bandiwadde Buganda ekituufu ekyo kibuuzo kinene lwaki ne Jjunju
alina kusooka kusaba Katikkiro ogenda okulaba ku taata we kisuubira nti kisoboka omwana ow'omunju asooka asaba emaidi okulaba maama kati kyembadde ŋŋamba kyemmanyi Jjunju omulangira omukulu owa Kabaka Mutegi alina essimu ya Ssaabasajja Sanga Lyambogo takyali mwana muto abuzeze emyaka nga 23 ennaku nga 2 yabuzeze emyaka 23 kati aba mukazi mukulu alina essimu ya Ssaabasajja Kabaka asobola omukubira taata oli Namibia mu kitundu kinzijja suubira nti omumbejja Sanga Lyambogo talina passport ya kikungu esobola omutwala obudde bonna wayagalira okulaba kubanga tugenda kudda mu politics tufune ekizibu nga Buganda gwe tugenda okubanja nti tuwe omuntu waffe yali ku mulimu alina egibye uyo yasooka bamukutte bali diiru zonna ze bakola nga balina mukama wabwe president yinza okubanga ze zitawanya kati Buganda yandiyimiridde ebbali wa byabufuzi neetwala obulambo lw'okufa bw'ensonga nti bwe mbaka Ssaabasajja nga simulabye ensonga ya Buganda ya bulamu bwa Ssaabasajja ani amanyi asula mu nnyumba emu ne Ssaabasajja temanyi Katikkiro asula Zanu akolera ku Bulange Sanga Lyambogo nsuubira basula ne Ssaabasajja baana batuyambeko batutikkuleko omugugu tuleme kulimbibwa tujja kufuna ekizibu mu Buganda kitajja kumalako nakyo mu buwangwa bwa Buganda Nnabagereka takkirizibwa kulabirira bba nga mulwadde yadde okumulabako lwaki obubaka nga buno obwoggumya emitima gy'Abaganda tebuva eri maama wa Buganda era bwe nasoose okugamba tukuyambagane ng'Abaganda tuzeewo emitendera okuva ku Ssaabasajja nti bwova ku Ssaabasajja nzirako Ssaabalangira nzirako omulangira oba Jjunju nzirako Nnaabagereka era nze nakati sikkirizanga kikyannemye okukkiriza nti Abaganda tumanyi Ssaabasajja waali ku bantu abamuvunaanyizibwako mpulira nga nswala n'okyogera nti mu nsi omuli Nnaabagereka omuyivu batugamba nga nti yali akola World Bank omuntu akozeko World Bank ataba wa bulijjo si bwe kiri suubira nti asobola okulemerera okupenetrating otuuka Ssaabasajja waali tugambe naye bano betulowooza nti be balina otubuula okussa sisuubira nti Nnaabagereka bwe yandibadde ayagala okulaba Ssaabasajja naye yandibadde alina gwasaba kitegeeza ekizibu kiri Mmengo oba ffe abasaba Ssaabasajja tetusaba omuntu omutuufu ndowooza twandibadde tukyusa gwe tusaba ebikwata ku Ssaabasajja tukyuseemu tumubanje Nnaabagereka naye atugambe nti baŋŋaanye then atubuulire eyamuganye omulaba Abaganda omutuufu ow'okubanja Kabaka yandibadde Abalangira ne Nnaabagereka batubuulire Ssaabasajja ali luddawa oba nabo banaatuddamu nti naffe baatuganye nga baganya batama tujja kunoonya eyaganya abantu abo okulaba Ssaabasajja omuntu ali ayinza okwebuuza oluli olulangira nga lwo lweruliwa Kabaka alina baganda be baliwa Ssaabasajja Kabaka bw'otunuulira eddaame lya Ssekabaka Saibad Muteesa liraga nti yaleka abaana 9 naye bw'osoma abaana be yaleka mu ddaame eryo omulangira kati gwe tusinga okumanya Wasajja mu ddaame eryo taliimu okunoonyereza nga kigambibwa nti ayinza okuba nga eddaame eryo lyakolebwa omulangira Wasajja tannazaalibwa kati olwaleero Ssaabasajja alina baganda be 9 be baliwa tandikire ku Wasajja waliwo gwe bayitanga waliwo omulangira gwe yaleka asigidde obwakabaka bw'Ettoole yakuzibwa mu bwakabaka bw'Ettoole alina abalangi abambejja bebabbula mu baana be bano Badayana Nkiiri baganda amannya ge mulaba bano be mulaba omumbejja Nkiiri
gabasenga baabwe babegako ndowooza mwalabye nga nabo bagezaako okubanja Buganda wa bujjaali nali ku mulimu nenva nayo nengamba Buganda erabika ekyaliwo mu nkaaga mukaaga kyakomawo nga tetutegedde omumbejja tolina bwodda mu mawulire ogambe tomanyi Ssaabasajja waali bwe muzaalibwa taata wa muntu olaba nga wabawo obunnanfuusi era nga bayinza okuba nga tebawuliziganya kuba ekituufu kiri nti n'emmengo mu mbeera z'abambejja engeri gye balimu waliyo ebizibu byabwe naye nga bwe basobola obikweka ne batabitulaga nnyo kino bandibadde batuyamaaye n'ensonga eyimiridde ku bulamu bwa muntu ensonga eyimiridde ku kubaawo kwa Buganda kubanga Buganda akwetabaamu Ssaabasajja ekyobutabaawo wano si kikulu asobola okulamulira yonna gy'abeera olaba alina amasaza ge mu Amerika alina amasaza ge si yonna alinayo amasaza naye si gy'abeera wano n'olwekyo bandibadde batuyamba baganda be omwenda be bayazaalibwa nabo nga tuyinza okugamba nti omulangira Wasajja naye tojja mwawula nnyo mu politics kubanga simanyi bwayimirira naye bandibadde bakkakanya emitima gy'Abannayuganda n'egy'Abaganda naye yavaayokko emabegaawo yali mukolo ki mu ggwanga lya Bungereza n'ategeeza nti Ssaabasajja abatumidde nnyo Abaganda okusinziira we yatutumira ali luddawa yali Bungereza yalowooza abantu tebalaba bw'olaba gwe kabaka bw'omulaba ku kifaananyi nga bwe yayogeddeko emabega bw'olaba kabaka ali bulungi Katambi wakalabye bulungi ako kalina n'enkusimu bw'olaba alabika bulungi kabaka yali bw'atyo mu ndabika nze ndowooza kamera etaali nnungi bulungi bandibadde bakwata omuntu Obuganda gwe bwandikkiriziddwa mu nsuubira Nnaabagereka n'akeera ku makya ne bwawandiika ku Twitter ng'ennaku zino bweki oba omulangira Jjunju oba Ssanga Lyambogo n'awandiika ebigambo ne bwe bitambi Abaganda b'omu Buganda n'abatali mu Buganda Ssaabasajja ali mu mbeera bw'ati naye nina ekibuuzo oba Abaganda bajja kukkakana Abaganda bavunaanyizibwa ku kubanja Ssaabasajja Kabaka era bwe baba bavunaanyizibwa ku kubanja beene wawaali nkola ki entuufu eyisaanidde okubeera nga babanjamu Kabaka eyasooka eyali entuufu lwe lukiiko lwa Buganda okutuula abataka bennyini be bakiise baffe Mengo si buli muntu nti agende Mengo abakulu mu lukiiko lwa Buganda be babaka baffe Abaganda bajje bwe butuufu obwasooka nti baatuuka nabo mu lukiiko ne bagamba twagala kulaba ku Ssaabasajja tumanye embeera bweri tumutwalireyo n'ekadagala akawano mu Buganda bwe baasaba yasooka kuseka mu ngeri y'okuba kiyita kubalaata bwe bali kati omuntu abalaatidde ku bulamu bw'empologoma ya Buganda tosobola kuddamu mubanja nno gw'ogamba muva mu kika kimu mu lujja lumu ekituufu kiba kituufu mmere y'olumbe mulya ku muwumbo ogwo naye ngaekituufu kiba kituufu Buganda ejja kufuna ekizibu kye yali efunyeeko otiisa Ssekabaka Muteesa yava mu Buganda nga mulamu twazzaaki mpozi tukire so bwe tunaabeera awo mu ebyo okubanja omuntu ayogerera mu kubalaata nsuubira Abaganda twandibadde tukyusa tugamba ono tajja tuwa muntu ono kuba ekituufu kitwalema okukkiriza nti Mukama waffe Katikkiro ali politiko nnyo ebyobufuzi byabwe ebyabakwasa n'ennamboozi nze sikakasangako nti byaggwa naye yali abakutte era simanyi nakye yali abakwatidde nekibaatiisa obadda sikimanyi tukomewo tubanje abalangira nga tutandikira ku Jjunju n'Abagereka tukozese amaanyi agasingawo kubanga nze suubira nti tolina nabwokinkakaza nti Nnaabagereka alina bwayisobola okusaba okusooka ogenda okulaba Kabaka oli era Ssaabasajja bw'ali alina okumanya nti Ssanga Lyambogo ali luddawa Ssemakookiro ali ludda suubira nti akubira Katikkiro Beyond the Newsroom gwe mukutu gwagenda maaso n'okubeera nga otugoberera subscribing liking video tambulire ddala netuukene ku mulala gisharing togenda n'osalamu akantu kamu sala emboozi
gy'osobola okunnyonnyola kuba ojja sala akamu kalema abantu okutegeera naye osobola obagamba ne bajja ne balaba full video. Mukulu Kasuki Kakeeto wano wennyini we twebuuliza Buganda wawe yaviira ku mulamwa n'ekyama ne tugamba nti ekituufu kiri nti tulabika tuvudde mu kkuba ekituufu. Tetunnamanya toyalina na ansa ntuufu kubanga alina okututegeeza nti Buganda evudde ku mulamwa. Waliwo ekigambo ekikozesebwa n'empulira nga kyagala nakunsuula ddala nti Ssaabasajja baamuwamba. Bwewamba Ssaabasajja oba owambye Buganda bonna. Kati twogerera omuntu Buganda naye ebyo byambu tebiriiko proof byambu ebyo. Naye oba olina amaka nga waleseyo omukyala n'abaana nga ndi muganda we nenzija nembuuza omukyala we nti muganda wange aliwa nanga nti atekkirira wansi mu faamu obuuza omukozi yamanyi wabaawo ekibuuzo omukazi oyo bw'akiŋŋamba nga teyegereza nyinza okugenda naye ku poliisi kubanga si byambu Ssaabasajja kimanyi mukosefu naye newaali mu bukosefu tewalamba obululuddwa okubuzaabazibwa kuyitiridde ate kyali kitubaddeko. Emabegako balina ekifo ekimu kye batulaga mu ggwanga lya Namibia nga kiringa rehab center ne twebuuza ne bagamba kyabbeeyi nnyo eyo era gye yasiima okubeera ng'abeerako eyo. Oba oliawo Ssaabasajja tanatuuka kwagala bantu kukyaliwa bantu naye ensonga enkulu nsonga bino just allegations zigenda maaso nokubeera nga zitambula. Ku mbeera bweri eri mu Buganda otegeera bulungi era ng'oyagaliza Obuganda era ng'obwagala. Nze nandirowoozeza nti Abaganda okutunula bwe bati ku Ssaabasajja nga si mulamu si kye kibasanyusa. Kitegeera oba teri agamba nti Ssaabasajja mu bulwadde bwalimu mu mukomyewo wano wabeeyo omuntu omulambulukufu asobola okukkiririzibwamu ajja agamba Obuganda Ssaabasajja mulwadde kino ali wano ebbanga bwe liti ajja kukomawo. Olaba anaddamu okwogera ebigambo ebyo kitegeeza kinasookeddeko bali ku lusegere lwa Ssaabasajja nga tebagendayo ku mirimu okukolayo mirimu bakolera Obuganda ekintu kimu bakeere ku makya omulangira Jjunju tujja muwuliriza n'abantu abaliraanye Ssaabasajja nga musaayi gwe bazaalira wamu obanga yabazaala bagamba Obuganda Ssaabasajja ali Namibia mulwadde kino alaba anaddamu okudda ku ezo allegations nga bwoziyise kubanga abataka betusindikayo batugambye ffe naffe batuganye kati ate tojja kuŋŋamba nti olukiiko lwa Buganda Ssaabasajja lwe yakwasa obuvunaanyizibwa obw'okuteekerateekera Buganda n'okutemaatema ensonga za Buganda busobole okutambula obulungi kuba olukiiko lwe lujja ne lujja n'ebirowoozo byaffe byonna ne lubitwala ne lubiteekateeka ne lubyanjulira Ssaabasajja nalwo lulemeddwa okubeera nga lulaba Ssaabasajja. Kaakati kino kiwa bubaka ki Omuganda ali eyalaba nze bwe tuyita tutya abo abakopi kituwa bubaka ki oba ali kikyalowooza era kiki yandikoze. Zo no solution mba n'emu ya ssaala yeetaaga musaala baka tumusalidde emirundi mingi tewabatewo kikyuse kisinga okukwasa ennaku bagenda nakkuza waliwo enteekateeka z'empulira nti nga 31 omwezi guno gw'omusanvu 3 kuza amatekero gabeeni ag'emyaka naalabayo Omuganda yenna Abaganda ffenna tugenda kuba tulidde mu Ssaabasajja n'Obuganda bonna leka naawe ate okwo kuba kumamalira mu bantu nedda mu Buganda mu lujja bwe mubaamu olumba olutayabizibwanga tebakolawo mukolo gwonna gwa ssanyu
Ssaabasajja mu mbeera mwali ng'Obuganda buli mu kulaajana ku grade kwe buli ogambo kyatutegeka amatikkira kino kijja amatikkira gaani ataliwo Ssaabasajja naawe Katonda nsaasire n'Obuganda bunsaasire naye bw'abanga takyali nayo kakati munsi mulimu ku pulezidenti yafa naweza emyaka 5 nga bafuga yafa n'okusoba naawe kati kambuuza ekibuuzo kino ekibuuzo kiri nti kijja kitya okuba nti wabaddewo emikolo mu Buganda emikolo egy'ennono ne gikolebwa nga gye gimu ku egyo emikolo egibadde gimanyikiddwa ennyo nti Kabaka yagiggulawo yagitandika naye nga taliiwo okuza amazaalibwa ge emisinde gyagenda okubeera nga gitandika Kabaka teyalabika. Kabaka abadde yamanyiiza Abaganda nti yabayingiza omwaka mu nkuuka n'atalabika. Statement ezimu kuzaasembayo okubeera ng'akola ng'ayogera alina statements 3. Esooka yali nti temubongoota simanyi oba kitegeeza ki. Statement ey'okubiri ng'egamba nti Obwakabaka weebuli era bwakomoneeta tulina buyinza. Statement yaddako n'agamba ndi musajja musomi wa Bayibuli naye mwekwase nnyo Katonda. Eyo gye yasemberayo ddala okwogera wali eri ennajja nankumbi okusaba okwali okw'amazaalibwa ge. Statement ezo zitegeeza ki? Statement omutanda ebbanga lyonna atera okuwa statement ze ng'asinziira ku mbeera gy'abalabye mu Buganda. Olumu ngenda nenzikiriza abagamba nti Ssaabasajja yawambibwa. Statement ezo olaba nga zirina naye alabika owalabira ddala nga ndowooza waliwo ebitagenda mu maaso bulungi mu Bwakabaka. Ate ffe abandi mutegedde tukole ki ekirina okukolebwa tutakikola. Nze natandika okuwulira ennaku ne mmanya nti Buganda erina ekizibu bwe baategeka ekisaakaate kyanabagereka ne mukwata abaana bammwe ne mubatwala bo basome. Naye ng'ebintu bya Ssaabasajja tamanyiddwa waali byali bitandise. Ekyemisinde gya Ssaabasajja engeri gye kikwata ku bulamu ebiseera ebisinga obulamu tebulinda. Egyo gisobola okutegekebwa kubanga era ebiseera ebisinga waliwo lwe gibadde giggulwawo n'atusindikira abambejja okugiggulawo olumu n'aba nga alina emirimu emitongole nga taliiwo n'abalangira ne bajja bagiggulawo. Kati kyensigaliriza kimu ndaba amatikkira Abaganda bwe mugenda okugendayo. Ebigambo 2-3 nga nfunza mu bufunze wumbawumba ensonga eno. Abaganda mwenna abali mu Buganda temubaako gwe muddamu kubanja Ssaabasajja, temuba abalangira kasibe musookeddeko. N'abagereka we Sylvia Najjinda naye bw'anaatugamba nti baamugaanyi Abaganda tunonye ekiddako ekyokukola ekisembayo. Ndowooza bano be tubanja Ssaabasajja engeri ebyabwe gye bitambula bagenda nakukola amatikkira era mugende. Ndowooza enteekateeka zaabwe zonna Abaganda tuziveemu. Abaganda nsuubira balina obusobozi obuga nti amatikkira go tegajja kubeerawo okutuuka nga Ssaabasajja tumaze okumulaba obanga abantu abagenza okumulaba bakkiriziddwa ne badda ne batugamba. Beyond the news gwe mukutu mwebalegera maaso okubeera nga mutugoberera. Njagala okubeebaza eri eyo nagye musinziridde. Kaakati emboozi badde mpanvu naye awo wenyini tusiibule muganda wange. Badde batulaba mwenna nebale bye mukolako naye ndowooza mwandibadde mugiyimirizaamu. Abalina ku bajjajja bwe bandibadde bababuuza nti mugye nkaaga eyo byali bitya? Ssekabaka kati
bwe yawangangusibwa n'awambibwa bo bajjajja baffe baakola kibanga balekerawo n'okusala enviiri enzikiriza yonna ey'obuwangwa nga ne bwogenda musabo n'okuba engoma okumala omwezi mulamba lubaale naye nga obuganda tebuliiwo kubanga byonna bitambulira ku Ssaabasajja. Naye mmwe bwe munaabeerawo bakoze ebisaakate ne mutwala abaana bakoze omukolo ne mugenda, Ssaabasajja ffe ffennyini Abaganda tumweriiriddemu olukwe, tumubanje mu ngeri endala ate tumubanje n'abantu abalala kubanga nze nina okukkiriza Ssaabasajja eriyo abantu aboogera naye abasinga ku betumubanja baveeyo batugambe omutanda ali bwati era ali wano era nagenzeeyo oba ngenda gendayo. Sisuubira nti mu nsi muno bw'oba olina omwana talina gwalina okumala okusaba okujja okulaba mu Buganda. Omuntu ali mu ddwaliro alwadde, omuntu ali mu kkomera n'omuntu afiiriddwa ne bw'aba yakukola ki olina okugenda okulaba ogenda wali abafiirwa, olina okugenda okulaba omuntu ali mu ddwaliro ne bwe mba mulina enkalanaazamu omuntu kabi aba ku kitanda wali. Ebyo ku Ssaabasajja yekka we bitakola, fe abakopi ng'abantu bajja ne batulaba malwaliro n'ova wano n'ogangenze mu kyalo okulaba mukadde ali mu ddwaliro ku Ssaabasajja. Mwebalegera mu maaso n'okubeera nga mutugoere akuma atakumira mpeera mbeere bulungi banywanyi ate mweraba tunaddamu muganda wange. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.